po jako akawuwo. Ekitongole ekirabirira wamu n'okuddukanya emirimu gy'ekibuga Kampala KCCA Kibangudde abakulembeze bakyo mu nkola y'emirimu nga KCCA okola kino kidiridde okuyingirira emirimu gy'abamu ku bukulembeze b'ekibuga, ekintu ekibadde kireeseewo akacyankalano mu nkola y'emirimu. Okusinziira ku Lord Mayor w'ekibuga Kampala Salongeria Serukwago, obukiiko bungi buzze buteekebwawo wabula nga tewali kulungamizibwa kumala ku buli omu waalina okukoma mirimu gye. Initiation of business. Business comes from where the committees have powers to initiate business. We shall get into that. I think the facilitators will take us on that. So we had those problems. Okwogera bino abadde yeetabye mu lusirika olw'ennaku esatu oluyindira ku Imperial Golf Hotel mu kibuga Ntebe. Tuli ku bakansala kati ab'amagombola tujja kutandika n'ennakawa zonna gombola 5 tuzimaleyo. So mwezi mulamba gwa misomo. Tusuubira nti wetunamalirako omwezi guno bakansala nga bangi basomye bayize bingi. Kuba bakansala ntoto abakulembeze abalonde bali 401. Ono era alaze akabi akali mu kuteekawo amateeka amangi ate ne gatateekebwa mu nkola ekintu ekireeseewo okusika omuguwa. Kubanga amateeka gateekawo systems ez'enjawulo, gateekawo offices ez'enjawulo, gagabanyamu emirimu mu ngeri ey'enjawulo egikolebwa kanso, egikolebwa executive committee wamu n'egikolebwa abaminisita ne bammeeya b'amagombola ne bakansala abaabwe. So emirimu egyo gitemewatemebwa mu mateeka naye osanga ng'abantu tetunnaba kumanya bulungi emirimu gyaffe gitandikira wagikoma wavuna. Kano akaseera ffe tugamba tulwanye amateeka bagatereeze naye gakakyagaanye. Ate ye minisita omubeezi w'ekibuga Kampala Kabuye Kyofatogabye akubiriza bakansala okwewala enguzi okusobola okuweereza abaabalonda obulungi wamu n'okukola emirimu gyabwe ng'amateeka bwe galambika. Kangeze nti tenda omuntu payinza omuwuumu naye nga tasobola naye olw'okuba ye yataddeyo akantu kawekya miremiro ne bamuwa omulimu y'ensonga kimulaba nti bakoze gye bayita show the work oba emirimu egitafuukaganye. Kati ekyo kye tugezaako okubakubiriza nti bannange tuli mu bifo ebikemwa. Omanyi Kampala kikemwa, nange kennyini wano ali mu ofiisi eno bankema, tewali gwe batakema, naye olina okubeera n'omutima okwewala okukemwa okusobola okuweereza obulungi omuntu. Abamu ku bakansala abeetabye mu lusirika luno bawadde endowooza yaabwe ku nteekateeka eno. Idi, Lord Mayor, nze kansala, sipiika, buli omu amanye olubimbi lwo bwanaalumanya ffenna tukole tuweereze bannakampala. Abatekiniko Idi baani batulaga obuyinza bwaffe bwe tulina ebulina okukola ki okukoma. Naye obuzibu nti tuzze nga tulaba nti twenyigidde mu misomo mingi nga ebiteesebwa tebiteekebwa mu nkola. Twalisanyuse nnyo nti bye tuteesa oba bye amendments ze tukola nga ziteekebwa mu nkola. N'abamu ku bakulembeze ku lukiiko lwa KCCA abasinga ku bo bakalondebwa mu bifo ebyo nga nabwe kityo abamu babadde tebamanyiwa kutandikira wabula ng'enteekateeka eno yakubayamba. So kati tugamba nabo tusooke tufune etteeka erisobola obbenkanyankanya ne bannaabwe nga bwe kirina okubeera ne mu bitundu bya districts ez'endala. Kanyike Kevinizi yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television. Sobola n'okikola nga tetuspendinze sente za wa musolo ku gye kuba wano tuli mu millions and millions tuli mu kuspendinga wano.